abadde ateeka bufiizi teweemenya abalala bonna bakomaawo nze nja ziteekayo mu banka omulundi gumu bwe katusoma kola kwa kusoma nga bwe kivaayo otoolako butoozi paka bwe zirikendera La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu. Wesoma busomi nga tutoolako butoozi paka lwolutuuka ng'ogaa nti kati dadi nkooye okusoma kubanga gwe ekyokuweerera katala gye tuli. So nsaba Allah omwana waffe ono Isima gwe yali akutteko nze nnyina ttiimu nnene ate nnyinza okuba njogeddeko bwogezi naye bano basentunga abali wano kakati yata ayinza okugamba eza shopping zonna nzikozeeko nze fiizi nzitaddeyo kakati gwe bw'oliga nti nkooye wookoma nga we tukoma paka bw'oligeno amiina ya Rabbi Mungu akwatireko. So tetukubanja kusoma naye omukwano ogw'okwagala ku nsi gw'onsaba Allah agunyweza agutuwe tukutambulizaawo ate otambulire mu ddiini. Mu ddiini Allah gy'akusiimidde obeemu ate weebale nnyo okwagala mukaddewo. Nsaba Allah byonna bikuwe akuwa obulamu obulungi. Nsaba ne basseeka bongere okusabira gwe ng'omwana kuba oli yeeyama okulabirira n'abeera naye ng'omwana we kaakati ekyaffe kyakutandikiraawo. Bino byonna ebyaffe inshallah nsaba Allah atuteremu obwangu. Muwala waffe nsaba oluddeyo oweetuulire tofaayo naye ajja kuba mufu. Naye Allah n'akugezesa n'abantu abafaananako bwe bati mu bbanga ttono nnyo era nnyinaga nti Allahu akbar ate ne tukakasa nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungu atugambye nti yeye yatonda okufa n'obulamu. Okufa kya butonde oba okusirika nga sheekh bw'agambye kya butonde. Kati be kidduka bakikola naye kituuka ne kisirika. Era ne bagamba wano tituleetere emmotoka gye baakola mu mwaka gwa 1927 osobola okuleeta ekipampagali naye nga tekisobola kutambula kubanga kyatuuka kabibe ebyuma nabyo ne bikola ki nabyo ne bisirika. So Mungu yagambye mu Qur'an nti a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim al-kariyatu mal-kariyah wama adraka mal-kariyah yawma yakunu an-nasu kal-falashi al-mabthuth wa takunu al-jibalu kal-ihni al-manfush. Ayogera ku lunaku luli lwaddamu ng'ayogerako nti bajja kwebuuza nti kiki kino ekigudde ku nsi. Abantu boogere kino ekigudde ku nsi kiki kino. Mungu lwaligenda okumulungula ensozi ziti zonna abaalaba kwasikweke y'ettaki mwenna mwalaba ku Mungu ky'asobola okukola ku nsi bw'aba ayagadde. Kubanga singa obuuza bannasayansi nti wange nga mugajja tugenda olabe ne bwe tusaba era ng'ajja naye basajjabbi teribulako kalungi. Oyo muganda wange gw'olaba eyafudde gwe siyinza kwegaana na mulundi nagumu. Yakwata tanka eyiye n'agijja ewaka n'agiwa omusikiti nga tebalina tanka y'amazzi era bwe mubadde muva amazzi mwe bafunisa wuzu. Kakati ogwoga nti oyo mushiriku musabirege gamba bugaya agende mu muliro wandimulesaawo n'okulinnyayo tolinnyayo. Irimu eyo eneetuleetera abantu mu busiraamu basheekhe ddala okakasa eyo irimu egenda okwongera abantu okweyongera ku ddiini yeddaawa nti baliraanwa baffe bali tubagaye temujja ne bwe tufiirwa ate nammwe bwe mufiirwa temutuyita.
simple logic nti bw'ogwibwako ekizibu bw'okuba enduulu baggalewo naawe wuwo tebajja kutaasa. Bw'aba alina emmotoka takutwalangako ojja kunoonya ya musiraamu oba bw'oyimiriza akutwala osooka mugamba boda oli mushiriku oba abudala ya abudala gwe sijja kulinnya liyo okikakasa ekyo ky'oyogera ky'ogenda okukola nti singa akudde ku accident oyitawo buyisi. Alright, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukwaniriza nnyo ku Bukedde TV ne UBC ogamba otasa. Ekiki olowooza ekiganja mikwano gya Isima abangi okujja ku Duwaye? Munnange nno omuntu bw'aba tamanyi mukwano Isima nyalosooka okutegeeza buli muntu andaba yali muntu wa mukwano ng'ayagala ebyaddala. Kubanga omuntu bwakwagala nga talina kyakwagalako ye mukwano gw'omuntu naye ojja kwezuula ebiseera ebisinga ng'abantu betufuula mikwano gyaffe nga batwagalako ssente ze tulina, batwagalako tutumu bye tulina, batwagalako omuntu osobola okwagala lwa mukyala wo oba n'akwagala olw'emmotoka yo oba n'akwagala olw'ekintu kyonna so bwe kikuggwako taddayo kubanga akuwuliza. So Isima ennamba esinga okugula ebeera ennene baali tebamwagala byaddala. Era ebiseera ebisinga nze nyalo kakasa buli muntu abadde wano kyenkakasa azze lwa mukwano mutuufu kubanga omuntu okudda omulundi ogwokubiri nga waziikibwa nibwe bakomyewo okulambulako bulambuzi eno tewajjika wala aba mukwano gwo waddala. So Isima mikwano gy'abatuufu bazze wano olwaleero. Kino kituwa kyakuyiga ki ng'abali abantu abali ddala balina amatutumu? Ekituufu buli ali eyo asooke yekyekingemu alabe mikwano gy'abatuufu bibali. Olwaleero walabye Kato yafudde emabega kaawo. Kato bwe yafudde abantu abambadde okumpi bwabadde olaba nga bamanyiddwa nti ono noono lwaki be batuufu. Buli muntu ali eyo nga sereebu simanya watutumu simanya ani mu bantu bonna boolaba bakubira enduulu noonyamu abantu 10 bokka nga biba mikwano gyo nga bayinza omumanya bw'osuze. Isima yatuuka nga alina ebizibu ya milioni 2-3 nga talina bamuyamba naye abantu baalabika mu kuziika